ng'asinziira ku buyinza obumuweebwa ssemateeka akulira oludda oluwabula gavumenti Joel Ssennyonyi alaze ensonga lwaki bavuddeyo okwanjula embalirira y'eggwanga gye batuumye alternative budget. Abantu bangi bagenda ne bagamba nti opposition bopozinzi tebalina alternatives. Kati ffe twagala kulaga nti nedda si bwe kiri, tetuwakanya buwakanya naye tulina alternatives ze twanjudde eri eggwanga. Ono alaze we basimbye essira okusobola okutuukiriza embalirira eno kubanga ssente weeziri. Tugamba nti okusookera ddala tulwanyise enguzi. Bwe tunalwanyisa enguzi kuba buli mwaka tufiirwa obutabalika 10 mu nguzi. Ssente empitirivu ezoonoonebwa ku bintu ntwawe bitategeerekeka bye tulina okukendeeza. Bwe tunaakola ekyo tujja kubanga tulina ssente eziwerako okuweereza bannayuganda. Kati ffe tugamba nti tulina okwongera ssente mu byobulamu, tulina okwongera ssente mu byenjigiriza, tulina okwongera ssente mu infrastructure, enguudo embi mu Kampala n'ebirala, service delivery generally. Ssente ezo batera otubuuza naye kakati mwe mwagala twongere wano ssente naye tewali ssente. Ffe tubalaze nti ssente weeziri. Tulwanyise enguzi, tulwanyise ssente ezoonoonebwa mu ngeri etategeerekeka. Loopu awagidde ekyabasuubuzi okwekalakasa mu kibuga olw'emisolo egibabinikibwa entakera ate ng'obuweereza bwe bafuna bwakkekwa. Ffe tugamba nti nedda bannayuganda already tubanyigiriza nnyo ku nsonga y'omusolo ate kakati bw'obwongerako omusolo omulala mwagala bizinesi zaabwe zigwe. Olwaleero abasuubuzi mu kibuga bagaddewo amaduuka gaabwe bali mu kwekalakasa mu mirembe era ekyo ffe tukiwaligira. Tuze tugamba bannayuganda banne mutwegatteko ku nsonga zino, temuzitulekera ffeffeka abali mu Parliament kubanga ku sayidi gye tuliko gye nkulembera tuli batono. Kyovudde olaba ensonga zino tuzoogerako naye zisikalanga minority reports, bannaffe tebaagala kuziyisa. Kakati nammwe amaloboozi gammwe galina okuvaayo ku nsonga y'omusolo. Ffe tugamba nti bw'olwanyisa enguzi tujja kuba ne ssente eziwera ezisobola okukola ku nsonga z'abannayuganda. Bw'olwanyisa ssente ezoonoonebwa mu ngeri etategeerekeka awo tojja kusumbuwa nnyo bannayuganda ne weeyongera okubanyigiriza. Already basasula omusolo muyitirivu ate nga tebalaba service delivery. Bwe bagenda mu malwaliro teri ddagala, abaana baabwe tebasobola batwala mu masomero ga gavumenti kubanga teri kiriyo. Ssennyonyi alaze amakuba agalina okuyitibwamu okufuna ssente ez'okuvujjirira embalirira eno. Ssente zisooka ozijja wali wezibbibwa mu nguzi. Kati lwanyisa enguzi mu byaddala si kujoogerako bwogezi. Mwami Museveni agenda n'ayogera ku nguzi n'atabuka naki naye ate bw'amalizaawo ali mu kwolereza ababbi ba ssente y'omusolo. Awo no muleke temukwatako. IGG abantu bano bagendeko mpola kubanga at least ssente baziteeka wano, bw'onoo balemerako ssente zibabbe bajja zitwala ebweru. Kakati ki ky'ogamba exactly? So awo waliwo ssente empitirivu zisobola okutaasanga eggwanga. Wabula ono akalambidde ku bakozi ba gavumenti abafuna obutitimbe bw'ensimbi ez'omusaala naye ng'emirimu gye bakola tegirabika. Ssente empitirivu ezoonoonebwa bw'otunuulira presidential advisors abayitirivu bakola ki? So kati ebifo bino babiteekawo nti kakati oli agudde ku bwa MP ne bamuteeka eno, bamugye kuba minisita ne bamuteeka eno. Tebalina kyamaanyi kye bakola naye basigala bafuna omusaala. Kikyamu awo tononawo ssente empitirivu n'otunuulira aba RDC abayitirivu, deputy RDC bonna babawadde amamotoka galina okusavisingibwa, baminisita bayitirivu n'otunuulira ssente Mwami Museveni z'akozesa. Nedda kisusse. Loopu agamba nti omuwendo gw'ababaka nagwo munene. Loopu agamba nti omuwendo gw'ababaka ba palamenti nagwo munene nnyo era nga ne zi disitulikiti ezimerukawo entakera tezirina mugaso. Munayi ne palamenti eno gye tutuulamu nene ge mazima, twogera amazima ate kakati tuwulira baagala kuleeta proposals okwongeza districts. Bw'oyongeza districts ne constituencies ne zeeyongera naki nedda tukendeze ku appetite yaffe y'okuteekawo zi districts zino n'okwegamba Parliament okugigeza ekitasaanidde kubanga ne districts zino ezimu ezatondebwawo empya tezirina na ssente ziziddukanya. Districts ezimu empya tezirina na bitebe byazo headquarters. Kakati oba oteekawo zaaki bannayuganda kye baagala service delivery. Zimba amalwaliro, zimba amasomero, kola ku nguudo bye bibaluma. So si kubawuddisa nti kakati bwe tunaabawa district service delivery ejja kujja nedda ebyo bya bulimba. Wano mubaka akiikirira munisipaali ya Kira era nga ye minisita ow'ekisiikirizo w'ebyensimbi yennyamidde olw'ensimbi ezisaasaanyizibwa abakungu ba gavumenti mu ngeri ey'ekyeyonoonero. N'osanga mu budget mulimu biliyoni 162 za kugaba. Museveni alinako 137, Nabbanja alinako biliyoni 3.5, Speaker alinako 2.8, Deputy Speaker. Mu nsawo ze mubalinamu ssente zagenda nga bagabagabako. Mu nsi enjavu abantu
20% nga baavu mwenga mwinawo sente n'ez'okugaba. Bw'otunuulira emmotoka omwaka ogujja gavumenti etadde sente mu budget biliyoni 708 za kugula amamotoka mapya, kukanika amamotoka na kunywako mafuta. Buli woyita ku bakungu ba gavumenti abo ababeera mwezi emmotoka manya nti abo bali ku biliyoni 708 ze bali mu kuvuga n'okunywako amafuta. Ne mulimu n'abantu kati ennaku zino district unaku bakola district nosanga RDC nti werubaga ekikuguza kipikapu kino ekinene hard body no ngandi ekiwadde RDC werubaga oba wenakawa oba wekireka kiki alagawa wakiri wekaramoja abo tubagulire obugaali oba tubagulire piki buno obutini sisi 5 akasobola omuntu wala ku office. In fact ano bapangiza office nga mwasula ng'ensi endala bwe zikola. Oluvannyuma akulira oludda oluwabula gavumenti atongozza embalirira eno era bw'atyo n'asaba eteekebwe mu nkola olw'obulungi bwa bannayuganda. So ladies and gentlemen, I take the pleasure to launch this booklet which has got our alternative budget priorities. Our hope is that yes, the good amazing ideas in this booklet will be picked for the benefit of the people of Uganda. I thank you. Buli mwaka gavumenti efiirizibwa ensimbi eziri eyo mu butabalika 10 so nga ate obuweereza bungi obukyetaagibwa bannayuganda kale ng'ensimbi ezo ezibbibwa zandibadde zikola eddimu ery'amaanyi olw'enkulaakulana y'eggwanga Uganda. Abaffe kye kiyinza okukolebwa okulaba ng'enguzi eggwawo. Kavuma Ibrahim yakusakidde emboozi eno ku BTM TV Community Report.